Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga baludde nga bakubaganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka erigenderera okulungamya obufumbo. Kyokka abantu abamu balaze okutya nti etteeka lino ate lyanditabangula obufumbo bw'abantu olw'obuwayiro obumu obukontana n'obuwangwa. Akamu ku bwayiro buno keeko okugabana emmaali gye mukoledde awamu. Akawayiro akalala keeko ebirabo ebitwalibwa mu kwanjula ebibeera eby'ekyeyagalire. Wabula mu ku bakugu mu nsonga z'obufumbo era nga munnamawulire omukuukutivu Dan Chaze agamba nti singa ebbago lino lifuulibwa etteeka liyinza obutakola. Wetwogerera kati abantu bangi obalaba bibatabuse. Kati ate bwetunaagattako ekigambo ky'abasajja n'abakazi obutafumbirwa na kuwasa ensi eno egendawa. Okusinziira ku Chaze, ebbago lino limala liyita liyinza okutabula obufumbo kubanga abafumbo bayinza okukifuula ekkubo ey'okufuniramu ebintu naddala abakyala. Obufumbo bunagenda mu mateeka aga gavumenti ennyo amakakati ebigambo bijja kukaluba. Obufumbo bugaye nti nyekinzita kisi awo no waliwo obuzibu. Amawanga g'abazungu agasinga gafugirwa ku mateeka amawandiike, kyokka Chaze agamba nti mu kifo kya Uganda okukwata ekkubo eryo yandibadde ensonga z'obufumbo ezeekera bannaddiini wamu n'obuwangwa buzeefugire. Abafumbo ate yandibalekedde bannaddiini ne babazimba ne bababuulirira. Bababuulirire omuntu abeere mu kitundu ng'atya sheeka teosheeka nandaba atya anyabahinya mukyalabani. Ensonga zino ziwagiddwa n'abantu abalala. N'emyaka ebiri tajja giweza ajja kufumba emyezi nga 9 oba 8 ansi bagende olonze mba nfuniramuwa. Bw'aba wange lwaki ate gavumenti ebinsiba kubanga nze nyinza okuba n'apetayiti ate nga yeetagirina kati ngenda ate nyigule malaayo ebbali. Byetaaga okwetegereza ennyo kubanga tulina bwogenda kujja n'osaba musajja alina mukazi we nga ligale bagenda mu kyaki ne babagatta noba nti abadde yebaka ne gundi okujjako ng'oyo omukyala amuyinamu abaana.